Ate ebikwekweto ebibadde bigenda maaso poliisi ekutte omusirikale waayo naddala nga agezaako okutikka abantu mwene embeera eyakanayokyani eyaganiwe okulaba nate nga abantu batikka abantu bannaabwe. Baleeta Wilbrod yakwatiddwa ku bikwekweto ebibadde bigenda maaso bibadde bikulembeddwa Morris Niyonzima era ng'ono akwatiddwa n'abantu abalala bagaaniddwa okusobola okulaba nate nga baziiza wamu n'okuteekesa mu nkola ebiragiro by'omukulembeze COVID-19. Ebikwekweto okubajemedde ebiragiro by'omuggalo ogwalangiriddwa omukulembeze w'eggwanga ennaku 42 byongeddwamu amaanyi. Poliisi bw'egadde amaduuka ejjinja ababadde bagguddewo balagiddwa bagaggale nga gano tegali mu byalagiddwa okusigala nga bikola era n'omusirikale wa poliisi abadde asaabaza abantu okubajja e Kampala nga batwala ejjinja mukwate. Amagye ne poliisi bakolera wamu kw'ossa n'olukiiko olwassibwawo okulwanyisa COVID-19 ejjinja. Poliisi erawuna wonna era erabye teesobole kwe kulagira buli abadde agguddewo okuggalawo nga tali mu byekuusa ku bulimi n'ebyobulamu addeeka mu bwangu. Omuduumizi wa poliisi ejjinja Morris Niyonzima bw'ati bw'ayogedde ku bano nga bazze bakola ebikwekweto okuva ku Mande n'ayogera ne ku Baleeta Wilbrod omusirikale akwatiddwa ng'asaabaza abantu. Baleeta Wilbrod ng'avudde n'ansana yeesamala. Etumubuuza oli musirikale n'agamba si musirikale. Tumubuuza ebigambo yabijjawa nga talina nga tatunyonyola bulungi kwe kumukwata ne tumugulako emisango. So kwita kyatali no kumenya stores za government najja ebyambalo ebyo n'ayambala. Abamaduuka n'abalala abakolera mu jjinja basigadde beemulugunya ku bibakoleddwako. At least baleka amaduuka gakole. Sobola ofuna ekikumi wajja wagula akawunga walya ni mukene wabaawo ng'omunayuganda bw'aba. In fact amazima gali bwe gati tetunategeera we mukulembeze yatugamba retail shop should continue. So we are separating anti is what kuba tulaba gundi hardware zizirikola. Tubidagane mu nkoto batuyibe balandiro ndi batubanda ndoto akatandiko basasula ku emyezi butikairi bayigeirewo. Ate ye mukono ebikwekweto binyenyetidde mu kibuga nga LDU ne poliisi bakolera wamu ne bagoba babadde bakola okusuka obudde obwa kafyu. Afande Wandul Michael akulira ebikwekweto erudde eno agamba bano babalagidde bayiwe mu bwangu omuliro baddeeka obudde bwabaweddeko. Abamu babadde bakyesisigiriza bakubiddwamu embooko era n'abalala abatambuza abantu bayimiriziddwa bennyonnyoleko. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabo mu kiro beebazizza poliisi olw'omulimu guno okuli Kimbo Watone ssentebe w'ekyalo Basima Kikoza. So era nkubiriza batuuze bannange bannakikoza nti bannaye mugondere amateeka g'abasawo tunaabe mu ngalo tuseeko masiki tolinda kugamba nti naaba mu ngalo tolinda kugamba nti saako masiki. RDC Mukono Hajati Ndibasa Fatuma alabudde bannamukono okuva ku kusalinkiriza kwe babadde bakola okuyingira eno. Muggalo okukuguma abantu baffe nga balamu tubeeremu empisa. COVID-19 tali ku RDC, COVID-19 tali ku wa police, COVID-19 tali ku doctor, COVID-19 ali mu maka gaffe. Tukitegere nti teweetaaga na kugobwa na muggo
tukitegere teweetaaga na kumala kuteekebwa ku poliisi oba kuteekebwa ku nninga no gwe kennyini obulamu bwo bwetaaga kyenkana ki. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot Television.